Enteekateeka dayise bantu Kyabazinga wa Busoga edda okusaba okulula ebifo ebyobulambuzi ebyaka mu Busoga diddo diri kuwiramu mu igandalo lya Saasira eno ku lunaku lwa Ssabbiiti ng'ennaku dh'omwezi 16 omwezi guno ogwana mwendwa wali musaza Baba Kyabazinga erya Busiki yeddukira nga kaweefuba ono Baba mwenemu yamutandika mu mwezi omulyaivwa mu mwaka guno ng'ennaku dh'omwezi 29 neisaza lya Kyabazinga erya Bunole Bunanumba duranga bikulirwamu inantebe w'ekitongole eky'ebyobulambuzi mu Busoga omukairo Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga bwaberenga yambula enteekateeka ejja okuba mu isaza lya Baba Kyabazinga erya Busiki minisita w'ebyobulambuzi bwa Kyabazinga bwa Busoga ng'asinzira w'ekitebe ky'obwa Kyabazinga ebugembe ow'ekitiibwa Helen Namutamba atukubera ebindi ku bifo omukairo Rebecca alitwala Kadaga byajja okuba nga atakulemberamu okulambula n'okwamba ery'Obusoga wala Busiki. Tujja kusookera ku site gye beeta Nakyaka Forest Culture Site. Ekibira kino kye tuli kujjaamu kya bulezi kiri mu bwa miti gidandaba kiri mu bwa bulezi bwonka abasawo bona bana bafumba obulezi bwetunwa mu kyupa bebeeta ba herbalist abasawo baife bano betubona mu masabo gye batoola obulezi bwe basekula ne babawa ne munwa ne babasala mu mibiri ne munaabo bw'emikisa. Tourism site eyindi gye tujoojaku bajeeta Namagero Culture Rock site. Eyo site abajidi yabayise igaga era olusozi olwo luliko ebyafaayo nti batyamanga yakubiraawo enkuŋŋaana era abayise igaga olusozi olwo luli ku enanda wangulu ng'otoireku okulambula okwo eno mbeera ejja kubayo ebintu kamaala ng'owekitiibwa Helen Namutamba bw'alambiike. Twidde abaayo n'omupiira ogw'okusamba ettiimu ya Busiki North ejja kusamba n'ettiimu ya Busiki Chiefdom baidafuna ebirabo buli ttiimu edaafuna emijoozi n'esokisi n'emipiira bafune n'emedo baidafuna emidaali bamale bafune n'ekirabo ekikopo okwo kuyidiraku n'ebbaasa y'essente. Tuyidda kubaawo n'okukyalaku ku mu nnimiro ed'abalimi tuyinayo omulimi waife ow'amaanyi Namutumba ayina ekazi ediswika 20 nga damwani donka waidda kubaawo abembi ab'endawulo tuba n'abembi ab'okukyalo basita baserebu baife enzaalwa ye Namutumba. Mwezi guno ogwana mwendwa idukira nga gulimu okukyalira amasaza agawera ku yala mu Busoga okuli esaza lya Baba Kyabazinga erya Busiki okuva eyo bayize ku bukono ng'ennaku dh'omwezi 22 ate olw'okuba 23 omwezi guno balambula esaza erya Buna Butiini waliwo abaidde nga beebuuza nti eigwe maama lwaki enteekateeka eno Baba Kyabazinga bwa Busoga mbeera bwavaayo nayo owekitiibwa Helen Namutamba bano abaanukwire buli iddo mubeire nga niife nga tutambula nga mwiddi mute by'obulambuzi biri amayuge na idinda na kagulu tina ekyo so mpera ano saadi n'omulamwa okubona nti bwe tujja nituzuula ekyo by'obulambuzi nitukita mu mawulire nitukyogerako nitwogera ebyafaayo muyidda kuba nga musobole okufuna abantu abaidda wanu babaidde agula dduma ku njira baidde agula mwogo baidde agulako emiyembe baidde akolako emikwano baguleko ebiibo baguleko emikeeka. Ono ngaali walala noole issentebe w'ekibiina ekigaita abembi mu Busoga Geoffrey Muzaale abasinga gwe baidinga Jobless bakowera Basoga n'abo abava endo wa Busoga okuwaayo bweyugwe Busiki ku Sande eno okwaniriza omukairo Rebecca alitwala Kadaga mu nteekateeka eno. Bana mwidde nimwe baamandwa nimwe abatabula obulezi buno obw'ekifuba obwabulwaire ba herbalist imwe abatabula obulezi obwaife obw'ekisoga mwidde tujje tubatwala wali ebituufu mwidde tujje tubatwale mu kibira eka 8 lidwire mu bulezi mubona ebintu ebituufu mulekere okutabula ebintu bidodododo kodi biki abembi baidda kuba bangi ate era nongera okakasa nti n'omwembi Baba gwe yasiima omukubembi Baba gwe yasiima gwe beeta Silcona Vocals yeena muzaalwa ya mu Busiki omwo era yeena ali kujja kubaawo ndi kukunga abantu mwena mwidde tunumirwa olunaku olwo nga tuluwe vibe. Musulo Robert Baba TV Amakonde.